Gyebaleko ssebo obulamu bugamba ki? Amannya gange yenze Rose, nabadde nkusuubiza okwogerako naawe. Nakava Abu Dhabi najja nga corona nga lockdown enaatera okutandika. Naye nnyina bye njagala okwogerako, kale mbadde mbiraba abaana bangi babyogeddeko, bino eby'amagini agali ebuwalabu. Naye nange njagala kwogerako bambi. Ate nkusaba munteekeko mu gurupu zammwe ze mukola okuyamba abaana n'okubasabirako. Nteekakoko mu gurupu nene ennamba oba waliwo gurupu ey'abaana eyitawo abayamba bannaawe okubasabirako essaala zaabwe. Oba olwawo nange bwe nnaasaba nsobola okuyambako kubanga nange kye nayitamu nakivaamu na ssaala. Kakati emboozi yange kangiteeke wano oba weetaaga ekifaananyi kyange. Kale biwanvu nnyo 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 kubanga namalayo omwaka gumu n'ekitundu. Naye njagala mbyogereko n'okuyambako bannaffe abali eyo abakaaba amaziga kuba nze kye nalabako natuuka ndowooza ne ku nsonga lwaki abaana bafa ne bakomawo nga bali mu bokisi omwo naye nga tetumanyi nsonga lwaki. Njagala kukyogerako n'okuyambaganako ku bannaffe n'okwewerezaako ku ssaala. Nange bwe nali eyo nalabanga ebintu ekiro si kusooka byasooka misana nga bwe mba neebaseemu emisana ng'abantu mpulira abantu batambula mu kiseege kyange mwensula. Naye nali nga sisaba naye lwakyalumu ne ntandika okusaba ne njagala nnyo ndabe omuntu oyo atambulira mu kisenge kyange nga simulabangako. Nga bwe mba neebase ngenda owulira oluggi lwange nga mpulira ng'omuntu ayingira. Naye lumu mba nva kusaba nalaba neebaka nga kijja ne kinkwatira mu tulo. Ngenda okwebaka ne neebaka nnyo 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 ng'omuntu annyigiriza omutwe nga simulaba. Kati nalwana nnyo leero ku luno ndaba omuntu oyo atambula nga ndi mu tulo. Nensigala nga nsaba ne ntunula. Saatunula naye nali mu tulo nga bw'omanyi oba wali osabyeko n'ofuna amaanyi ago. Ne ntandika okulaba ne ndaba omuntu ng'ayingira naye saamulaba yenna, nalabako bigere wansi. Kati bwe yayingira saamanya we yabulira. Alabika bwe yajjanga yatuukiranga mu mutwe gwange wano ku mutwe nga waatuukira. Kaakati kwolwo enkeera yalwo olunaku olulala kati bwe yajja ndowooza saamanya ngeri ki gye yafulumamu. Enkeera yalwo ne nziramu era ne neebaka emisana era nga nsabye. Kuno ne ndaba omuntu era wakati mu tulo ng'ajja nnyo nga neebase naye nga nkwatira nnyo mu tulo. Ne ndaba omuntu ng'aleeta ekintu nga kiringa kipaketi kiwanvu n'akinjiira mu mutwe gwange. Mu tulo ne ŋŋamba omutwe gugenda kunnuma. Kakati bwe nakyogera bwe nti ne nzukka ne ngenda ne nfumba caayi waabwe ne nkola emirimu. Bwe namaliriza enkeera yalwo omutwe ne gunnuma nnyo 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 nnyo. Kaakati ne mbeera awo ne neewa ku magezi ndinze kasiira n'omu gwe mbuulirako. Bakama bange teboogera nange, tewali n'omu gweyogerako naye ne bwakulira ng'olimadde takunyega. Nagamba kankoleko kamulali ono munyookeze nga ndaba babiragira ku WhatsApp, ku Facebook, ku YouTube yonna nga babiragirira. Ne mbiraba ne nkwata kamulali ne munyookeza. Bwe namunyookeza nawuliranga ng'omutwe gwange gulinga oguvaako. Ne ntandika okufuna akamunguluze nga bwe mba nnyimiridde bwe nti ndaba ngweri nga ŋŋenda kugwa. Naye enkeera yalwo nalaba lwaddako olunaku olulala ezo nnaku 3 ne ndaba omuntu nga ajja mu kisenge kyange n'abulira wano ku mutwe gwange. Wabula bwe yabulira mu mutwe gwange ne mpulira ng'alina akantu kansikamu wano mu kifuba. N'antwala eyo wansi abalina gye bantwala eyo naye nga tulina oyo yekka nga naye nga tugenda ku sipiidi empanvu ennyo nnyo 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 nnyo. Kati egyo nali egyo nayitira Yesu. Ne nkomawo ndowooza bwe nayita Yesu n'anta nenzira mu mubiri gwange ne ntuula. Ne mpulira omuntu aŋŋamba omulala n'ambuuza lwaki otidde. Natya nnyo 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 ate ne nnoonya omuntu ayogerera mu nze nga simulaba. N'ambuuza lwaki otya. N'ambuuza kati nga neebuuza okutya ate kyeki naye nga nali ntidde nnyo 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 ng'omuntu atuuse ku nkomerero ey'okufa. Natya nnyo nnyo nnyo.
kakati nasigala ng'ayogera n'ambulira n'okumbulira eno ennyumba gy'olimu tebalina ddiini tebasaba sigala ng'osaba osobole okuva mu nnyumba eno ng'oli mulamu. Naye natandika okusaba nensabanga nenfuna omukisa nensaba nentandika ng'okulabira ddala ebintu ebyalinga mu nnyumba omwo. Olulala nabanga nsaba wakati mu kusaba nentandika okulaba mukama wange ng'oluusi yazzeeko mu nnyumba yange n'abaako n'ebintu bye yataddemu n'engeri gy'aba yabitaddemu yonna yonna wakati mu kusaba nga mbiraba. Ng'oluusi mulabanga bwe mba ndi mu kusaba nga nzibiriza nga mulabanga mukambwe nnyo naye ng'alinga ayagala okunkuba nga nninga alina kye namukoze nga ndaba mukambwe nnyo naye nga bwe tuba bwe tuti mu by'obulamu nga talina kyanyega era talina nga tetwogera nga tulina bamukwano emirimu gwange kufumba kukola biki naye nga bwe mba ekiro nga mba ngenda kusaba luusi nga nzibiriza nga mpulira nga ajja n'aŋŋamba leero ogenda kusaba tosaba banaye nga ayogerera mu nze nga mulaba nga nzibiriza nga nsaba naye nga mulaba ayogera nenwananga naye nnyo mu birooto nenwana naye lwaddako olunaku lumu neŋŋamba naye nedda nga bwe neebaka emisana ndoota abawaka abo sikyalootako bantu beewaffe sirina muntu n'omu gwe mmanyi kuloota nga kale n'emikwano gigenda ginkyawa nga sikyalina muntu yenna gwe nnyumya naye nga buli gwe mbinyumiza kale alinga atabitwala mu bituufu bintu bintulugunya mu nnyumba omwo. Kakati olwaddako neŋŋamba naye nedda kansabe ennyo nfune waakiri ekirooto nafuna ekirooto nga mukama wange ng'alina by'aŋŋamba ng'alina gye yantwala eyo mbu nga ŋŋamba alina gye yantwala ngenda kuzaalayo omwana male nkole ki kale nga ŋŋamba nazaalayo omwana ng'ekirooto bwe kyali nga nabikola dda mu kirooto nga nazaalayo omwana naye nga ndaba wendi tebanjagala tewali n'omwanjagala ng'era baŋŋamba sente zotubanjaye ze tugenda okusasula ogende kati ndowooza awo mu kirooto we nazukkira ne tulwana nnyo n'omukazi ne tulwana naye nga ndaba yalina empiso bbiri ng'emu n'aginkuba naŋŋamba eyo gye nkukubyeko zegenda kukola ki endala naŋŋamba endala yakukutta ne tukwata essimu nenkwata empiso netugirana nga nze bwe ngikwatako ng'agitya nnyo naye ye nga bw'agikwata ng'ayagala ginfumita mu kirooto n'aginsikako nengimusikako nemuga naye nga lwaki onzita nange nnyina abaana najja eno okukola mu kirooto era ekyo kirooto bwe nakivaamu enkeera yalwo omukazi oyo yandabanga ng'atunula wansi nga tantunulako ng'atunula wansi nga yenayena aswadde kumbe munnaye wakati mu kirooto amazima nali lubuto lw'ebyo ebintu byabwe ebyo nze nali sibimanyi nagenda okulaba nga ntandika okufuuka owa bbulaaka nga tuli mu winta nga ntandika okufuuka owa bbulaaka nga omubiri gwange gutandika okudda mu kkala endala ng'ate gweyongera ddala ne mmala kati nasooka n'omwezi gumu 2 3 nga ndi mu 3 nga sigenda mu nsonga zange ez'ekikyala naye nga nfuuka muddugavu kati ne ntandika okubulirangako bannange naye bannange kiki lwaki mwe muli beerwa ate nga nze ndi muddugavu naye nga tebakimanyi bonemu nga tewali n'omu akimanyi neŋŋamba naye nedda ne mbulirako omusumba wange yali eno e Uganda ng'abeera ansabirako ne mubulira ne mugamba munaye kinene ekinnuma naye ng'awo nali sinamanya nti ndi lubuto omusumba wange nampeereza essaala ez'okusaba nensabangako naye neŋŋamba naye nedda kansiibe mukama katonda gy'ali wakati mu kusiiba nalwananga ne sitaani ng'oyinza okuba osiibye oli nagamba tolya lya emmere tewali n'omu akuwulira katonda we yamaze dda okuwulira lya emmere banaye nensiiba wiikisi 2 nga sirya naye nga ndi ekyeggulo nga nsiiba naye ng'omukazi takimanyi mu nnyumba nga nsiiba naye nga ndaba yeeraliikiridde nnyo naye nafuna ekirooto nga ndaba banzigyemu omwana nze nali simanyi na bintu bya mwoyo nze nali neebase mu kirooto nga nasabanga nensabiranga ku ssimu nensaba n'abasumba b'oku ssimu bonna nali neebase ekiro otuba tetunaba kuntwala nga nzikuse essaawa 9 nensaba nendaba omuntu yajja n'ankwatako yasooka kuba musumba yajja n'ambuuza okkiriza nti mukama katonda asobola okuwonya kino ekikuluma nga mugamba ye nga kiringa kirooto najja n'anywesa amazzi mu kirooto nengalaba n'akyusa
nendaba nga banzigyamu omwana bamunzigyamu n'agenda okuva ne kulo nentandika okutulugunyizibwa era omwana bwe yavaamu omukazi yatandika okukaaba nga kumakya bwenkera kumakya okukola emirimu era bwe yavaamu wayite olunaku nga lumu nendoota ekirooto ng'omuntu agamba tewali n'omu agenda kuddamu kulya kyofumbye mu maka muno mazima bwe kyali natandika ekiseera nga nfumba nga tebalya nga nfumba kyayi nga tebalya nga nemisana bwe nfumba emmere nga tebalya kaakati watuuka ekiseera kaakati omukazi bwe yatandika okuba nga takyalya nga n'abaana bonna tebalya nga buli omu takyalya nga ne bwobifumba tebibya ne bwofumba ekyemisana tebalya nga bagenda ne bagula ebyapa wabweru ne babirya gwe ne bwofumba era nga kugamba fumba n'ofumba n'agamba kola kino n'okikola naye nga tebabiridde nga nze mbiraba naye nga nasigala nsaba nensabanga nga nze mbalaba naye nga bwe butuuka ekiro nga bampeereza ebintu mu nnyumba ennyumba yonna n'obeera n'abantu nga oba oli mu kusaba ng'olaba abantu ng'omuntu ajja n'akukwatako n'akugyamu omuntu omulala naye nga tamutwala wala ng'amukwatako oba otadde wawe omukono ogenda okulaba ng'omuntu omulala akuvaamu nga bwegujjawo ng'olaba ng'otambula n'ovaawo nga tolabye kikibaddewo naye nga oba osabye nnyo otandika okukiraba kakati wakati mu kusiiba nafuna omukisa nga basiiba mu kisiibo nange nentandika okusiiba nengamba naye oba naye asiiba nange kansiibya kakati ndowooza yali aneesungidde ng'amanyi mu kisiibo sigenda kuddamu kukola mulimu gwonna ngenda kwebakanga nnyo nali nga simanyi nti ajjanga emabega w'ekisenge kyange ekiro nga neebase n'ateekayo ebintu nze bwe natandika okusaba nga mmaze okuwona kiri nanyumirwa nentandika nga okusabira ddala nga sikyebaka nali ntudde awo nga ngenda kusaba saba mukazi nagenda okulira ng'ali mabega w'oluggi w'ekisenge kyange nga buli kiro alina ebintu byateekayo buli kiro ng'alina ebintu byateekayo naye ng'ayogererako nga mpulira boogera n'amala n'atambula n'agenda kati nga yeetoolola bw'atyo n'amala n'ajja wano ku gundi waliwo sinki awo wanaabira engalo n'amala n'agenda nenkyetegeeza nnyo nendaba nga kituufu nange netandika okusiiba nengamba oba osiiba nange kansiibe nga basiiba ne basaala ne bakola ki naye nga bannaye be bakola ekiro nga byewuunya kaakati awo nali naatera okuvaayo nze natandika okusiiba nga bo banaatera ndowooza bali nga wiikisi nga 2 nga basiibyeko nali naatera okuvaayo bakola saddaaka oba saddaaka zibeera za bintu byonna bakola saddaaka ey'ebisolo ne basala ekisolo naye ng'engeri gye bagisalamu ng'olabira ddala balinga balina kye bakola nga bakijja mu kisolo muli nga kiringa ekiyingira mu nze era we nafunirawo omukisa ne mbagamba natandikawo okuggwamu amaanyi kuba wakati mu saddaaka ninga eyayokebwa omusaayi ogw'ekyo ekisolo kye baali bakola kye baali basala ku olwo wakati mu saddaaka eyo gye baali bakola omusaayi bwe gwanjokya nensaba nnyo nenvayo mukama katonda tekuba onve wano kumbe nagenda okuvaawo nga baali bampunza wunza dda nga tebaagala mbiyo naye nga kye baali babala saalina kufiira awo waka nga sirina kufiira awo ngende enfiire ewaffe nensaba nenvaawo era bwe najja nga bwe nagamba omutumbu ndi mulwadde banvuga buvuzi ne bangamba pakira buli kimu kyonna ekyo kyoyagala tugende ne banvuga ne bantwala ku woofiisi ekiro zaali sawa nga 12 ne bantwala ku woofiisi ne bansuula awo waliwo omuwalabu eyasooka okunzijja ku woofiisi alyoke bampe omulala omuwalabu gye banteeka nebuuza bana beŋŋambye ndi mulwadde ate bandese paka ku woofiisi kati ate oli omulala naye ndowooza baba baali bamubuulidde ki ekigenda okubeerawo naye nanvuga nantwala ku woofiisi gye twatuukako nga oli yaggalawo dda n'adda ne Uganda nenzula wabweru nenyimirira nentuulaawo nga newentuula buli omu bangobawo ndowooza nga bamanyi ku olwo lwennyina okufa ne baddayo ewaka ne bakolawo obuntuntu ndowooza ne beeripootingako naye ndowooza tebakikola ku olwo ne bampa ne pasipooti yange ne kaadi ebeera mu kitundu nga buli kimu nkirina n'emigugu gyange nembeeraawo
kati ensule wabweru saawa 8 gwa kiro saawa 6 gwa kiro nkyali wabweru sina wengenda kusula simanyi wengenda kusula nimiridde wabweru era ekyannyamba waliwo abawala nga omanyi era ensi gy'otabeeramu nga si yammwe nga bambuuza obadde ki nze nanga mpunze sitegeera kina kibaddewo okuva eri nga bambuuza obadde ki nga baŋŋamba jangu tugende tukusuzeeko ewaffe naye nga mu kuva eri yonna yonna natuuka awo nensula n'oyo omuwala eyansuza najja n'omuntu munda mu nze ng'abeera ngamba yimira wano okuggyamu ekintu kyange nga mukambwe nnyo ng'abeera ngamba bw'otuula mu bantu vaawo togenda kutuula mu bantu tuula weka tobeera mu banno naye nga nze muwulira naye nga abendi nabo tebamuwulira naye nga bwe nabeeranga n'abantu ng'abeera nga ngamba ngenda kukukyankalanya togenda kubeera na muntu yenna ng'era bannange bwe mbeerawo akaseera katono akabeera kanvu ng'oba bakatandika okuseka naye munyumya ng'atandika okukulwanisa nga olaba nga oba yabayingiranga bonabona ne banyiiga nga batandika okwejjako nga bakwegobako entambula kumakya obwakya ne njogerako ne bannange wano ewaka sente zange zaaliyokko ne bangulira tiketi n'enkomawo entuuka wano nga ndi mulamu naye era mbadde nga nnwana n'obulamu paka kati ndi mulamu sirina nnyo kitataaganya bulamu bwange naye kati nawona naye nalabako ku bintu ebyo ng'ekintu kyajja mu kisenge kyange nga kimasamasa nekimpitako nga biyingiranga mu ttooyi n'owuliranga ttooyi nga yeggala yokka ng'omuntu ayingiddeyo nemala neyeggula yokka nga oba oluusi oli mu nnyumba yo totegedde na muntu waayise naye ogenda okulaba ettooyi nga yeggala mu kisenge kyo kati nga bwe mba nsaba nga mpulira bangamba tambula otuviire vaana ogende kati nga mbeera neebuuza oba ngambe mukama wange oba ngenda mugamba biki nembulirangako ba agenti bange naye nga nabo bangamba ebyo bintu tebiriiko bujulizi tolina gy'ogenda biroopa